Muhammad Muwanga Kivumbi annyonnyodde n'agamba nti nno bajeti y'omwaka guno agitwalanga ekintu ekyokusaaga obusaaza, akirabanga ekintu ekyokusaagirwako, kubanga agambye nti gavumenti ya Uganda terina ssente zigenda kubanga ekozesa okuddukanya guno omwaka. Omukwano gwange ali eyo ampuliriza yeekumira ku UG Updates TV. Ebyo bigabadde bigambo bya Muhammad Muwanga Kivumbi gwe eyeekumira ku UG Updates TV. Tukulisa yonna gy'obadde webale kwekumira ku mayengo ga UG Updates, tegeeza okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Muganda wange nkutegeeza nti natandika kusubscribinga, tuweerabira genda maaso n'obe ng'osubscribinga osobole okuba ng'onyweza amayengo ga channel esobole okuba ng'ebeerawo etuuseko information n'amawulire buli we twetaagira. Kuŋŋaanya amawulire okusinziira ku nsonda zonna ez'essiika ez'eggwanga ne information saako n'ekigambo ky'enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyo eyeekuumira ku UG Updates TV. Muganda wange nga we nkunnyonnyodde omubaka ono Kivumbi ono nno economist era nga ya MP ew'Obutabala Country Member of Parliament, yakoze remarks ku lunaku olwokusatu n'agamba nti nno wano yabadde asinziira ku television emanyikiddwa nga UBC kwe yasinzidde ku programu eyo Behind the Headline programu eno bamugimanyi bulungi bye yasinzidde, nayogera bino ebigambo temubimbuuza nze si byange. Yagambye atya gwe mukwano gwange ali eyeekumira ku UG Updates TV. Kivumbi yagambye nti bajeti y'eggwanga eya finance guno eya financial this year ey'omwaka guno kyakusaaga kyennyini. N'agamba nti nno wabanga finance minister akolectinga shillings trillion 5 n'ageza amala n'azikolectinga, financial minister n'akuŋŋaanya trillion 5, bajja kujja ewuwe asobole obbawaayo ekitto ekirume gwe mukwano gwange ali eyo, kubanga agambye tekisoboka. Abagambye mugenda muzikuŋŋaanya munaaziweza mujja kujambaweeyo ekitto. Nkyogera sityamu, omunaaweza ssente ezo mujja kujambaweeyo ekite mbakompasetingi. Okusinziira ku Muhammad Kivumbi agamba nti nno Uganda esitwagolinga okuraisinga local revenue ng'omukwano gwange ali eyampuliriza, era n'ayongerako n'agamba tewali ssente zigenda kubeera nga ziddukanya gavumenti ya financial year ng'omukwano gwange ampuliriza guno omwaka. Agambye ssente teziriiyo okusinziira ekibadde mu budget n'ebyayisibwa mu budget. Uganda terina ssente zigenda kubanga eyisa mu financial year okusobola okulwaninga gavumenti y'omwaka guno ogwo mukwano gwange yeekumira ku UG Updates. Muhammad Muwanga Kivumbi yayogedde ebyo gwe mukwano gwe ng'asinziira ku UBC ku program emanyikiddwa nga Headlines program. Era ayongedde ng'agamba nti nno tewali ssente zigenda kubanga ziddukanya zino ggwanga guno omwaka. Kivumbi awakanira ddala n'agamba nti nno nti house ebadde aweya nti shillings 5.4 trillion za budget ezo zokka financial year ezo zokka aba finance ze baali sure nti bajja kuŋŋaanya zaali shillings 5, zaali shillings trillion 5 ku trillion 5.4 ze baali beetegese okuŋŋaanya, basobola kubanga bakuŋŋaanya trillion 5. N'agamba nti nno wabaddewo obuzibu bunene nnyo obw'okwongerako trillion z'ennyago mukwano gwange ali eyampuliriza. Bw'atyo
Mohamed Muwanga Kivumbi wayogera n'agamba newankubadde kyabakangamu nti bajeti ya justifyingibwa yasomebwa oba yategekebwa ng'erimu triliyoni 72. N'agamba nti kati nno eggwanga lino lirina obuzibu obw'amaanyi ate nga buli serious obuli mu budget crisis, n'okubanga okukuza okwongezaako ku budget eno eggwanga ligenda sanga obuzibu bw'amaanyi nnyo. Bw'atyo Kivumbi w'agambye. Agambye nti nno budget eno tediscussingangako nsonga eno nga equipment, ng'ekintu eky'omugaso ekyetaagisa eky'enkizo. Abula babeera mu paliamenti badiscussinga ku nsonga ndala nnyo. Era budget tebatuulangako ne bagidiscussingako gwe mukwana wange ali eyampuliriza. Kakati nno Mohamed Kivumbi ayagala financial minister era adifindinge alage engeri gy'agenda okolamu supplement, engeri gy'agenda okolamu supplement ya budget eno ku ngeri yonna esoboka, ng'era annyonnyola agamba nze sirabawo ngeri yonna egenda kusoboka kuba nze ndabanga bano abali mu muzannyo. Budget y'omwaka guno just muzannyo. Newankubadde Moses Kaggwa ono nno nga ye Director of Finance and Economic Affairs in the Ministry of Finance, Planning and Economic Development. Omwami ono Moses Kaggwa ono eyalabikako ku lunaku lwennyini olwokubiri mu kuyisa budget oba okitegeera, naye era yavuddeyo n'agamba nti budget y'omwaka guno agitwalanga budget, the best budget of the year, ekitalabikangako emyaka emiwanvu egiyise emabega. N'agamba budget eno newankubadde oyo ayogera waatu neno budget eri exactly nga weeri, nga bwe twagibaze sente ezirimu era ngwezo ezirimu. N'agamba nze ndi confident nnyo nti nja kuvaayo n'eyo byennyinnyini ebiri mu budget. Omukwano gwange ali eyampuliriza. Newankubadde Mohamed Kivumbi abiwakanya era ampakanya akwitisizinga era agamba nti nno budget akirabanga ekintu ekyokusekerwako busekerwa ekyokwomererwako kubanga bibogera tebiriiyo. Kaggwa ayongedde n'agamba era n'anootinga n'agamba nti budget eno yatuukawo oluvannyuma lwa research, consultations ne discussions ezaaliwo. Naye ffe twali confident nti twakola mobilization ku resources mu finance budget, ng'era ffe twekakasa kye twakola. Kaggwa wati waayogera. Newankubadde Moses Kaggwa ono Director of Finance oba okitegeera muganda wange, ye agamba bali confident nnyo. Era ayongerako n'agamba nti tekyali tekyetaagisa President Yoweri Kaguta Museveni kubeera ng'akwata budget eno giza mu parliament ekolweko reallocation. Kyali tekyetaagisa kuba kyali kyemala bwemazi. Ye omwami Kaggwa waati wagamba Moses Kaggwa, Director of Finance and Economic Affairs in the Minister of Finance and Planning and Economic Development mu ggwanga, omwami ono Moses Kaggwa. Era Kaggwa ono ye ali sure era tukakasizza guno omwaka budget y'omwaka guno newankubadde Kivumbi ye agamba nti nno tejja kugenda beyond September nga financial parliament supplement nze byonna ebyetaagisa agambye tekijja soboka. Ye Kaggwa Moses n'agamba
kijja soboka kuba budget ffe twagitegeka ey'omwaka guno era zimu ku budget ezisinga mu basinga zitutegese emyaka gyonna era egenda kulwaninga nga twagibaze era ebigenda okuba nga bivaamu byebyo nga bwe twabibala gwe muganda wange ali eyo ampuliriza gwe mukwano gwange ali eyo gulowooza abantu tebatandise kwerumangana na bokka na bokka tebatandise kwewunaganya na bokka bokka jjukira budget eno yali egenda kuba nga eteekebwako omukono kati tugamba singa bamala dda giteekako omukono bino byonna ebigenda mu maaso gwe munnayuganda wandibadde ng'obitegeera ali eyo ampuliriza singa si mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu kuvaayo kwegamba n'aluma emmwanyi ku bano ba financial commissioners bano ba commissioners abaagabana akasiimo ne bigenda nga biranda paka ku 20% okuva mu human resource management managinga budget eno ne baba nga bakwata bano ba financial ministers okulaba nga balondoola budget y'eggwanga Uganda bino wandibadde obitegeera kutegeeza tuweerabira ku subscribinga ku mukwano